baby woman, baby no. Bene, ekambiteke mbuluyimba. Jagala lukunyi gomutima, unawoli katonda kutukumire. Okwagala kuno kunji, Wachina jolieyo, sekuli chuka neta. Tembuka ekweza balabe kabaka kuba kwe mutebi. Kubawo kumunange, kutuonya binjeno. Kabibebi wundu bibebi betulina. mitima jaffe, yonna nga biwona, aliwa. Omwana wa kutesa, aliwa mulabe. Aliwa mulabe. Aliwa bende, nage mulabe. Nage mulabe. Aliwa. Aliwa. Banange. Aliwa bene, nage mulabe. Nze nali mu meeting ey'omunda eyatuula okwogera ku nsonga zino. Era ekigambo ekyaliwo nze nava mu meeting nga ndi musanyufu nnyo. Kubanga Oweekitiibwa Mpuuga yayogera n'agamba nti bannange nze ssente n'okuzijjayo sinnazijjayo. Uganda byogere. Era nze nnyini kanjogereko katono mu byali mu meeting ey'ekyama. Nze nagamba nti Katonda ayambye. Kubanga Oweekitiibwa Ssenyonyi yali alumiriza. So Mpuuga olimba ssente wazijjayo. Mpuuga n'agamba sizijjangayo naye mbadde nsuubira kuzifuna. Mukwooteddako. Nze ne ngamba President nze ngenze na Kyampuuga ebya Ssenyonyi mbirese. Mpuuga ssente tazikolanga ki tazijjangayo. Era nze kwe kumubuuza ti olabye otya kati singa ogamba tuluvannyuma lw'okwetegereza ssente tokyazijjeeyo nga ndi mugumu nnyo. Mulidde? Era mu kuva mu meeting eyo ekigambo kyagamba President ne Deputy President basigadde ku nsonga eno ffe bannamboze bajja kutubuulira. In fact waliwo n'omuntu omu Oweekitiibwa Nambeshe yagamba naye bwe tutuuka eyo Mukulu Mpuuga n'atakolanga bwe tukkiriziganyiza. Mwami Mpuuga n'amugamba sirika Nambeshe nze siri munene kusinga NUP. Nze rogo gwe mutima gwe nafuluma nagwo. Munange bino byobadde ogamba nti Namboze alabika yatagenda na munne. Nze bwe ntuula mu meeting ne tukanya bwe tutyo. Nalinga nkyali ku side ya Nambeshe egamba nedda bannange nedda oba twali kutte kubeddala. Munaffe n'atukatinga shoti n'agamba nze siri munene kusinga kibiina. Ensonga eno mugindekere ne president wange tugenda kugimaliriza ne tufuluma mu meeting bwe tutyo. Oba byamala ne bikyuka. Twalibuuliddwa nti nedda byakyuseemu bwe biti. Naye tekyali badde gamba nti tukirabira mu mutima ate bwanika mwakyogererako. Kati ate bwanika ye bwe mulaba akubirira kutta ne kye yasembezaayo yagambye nti bannange mujje Masaka tubayigiriza okwambala engoye ezitali z'NUP kubanga omukulembeze gwe twabadde tunoonya tumufunye. Kati bw'obanga oyagala ate kutandikawo political party endala tewali buzibu. Waliwo ekyatutuuseeko eggulo. Waliwo omwana omu ku bafollowers baffe ng'abadde akolera mu kiyumba e Dubai. Omwana ono yajja n'adownloadinga app ya TikTok nga yakatuuka mu kiyumba e Dubai. Nga bwe mukimanyi obulungi nti app eno eyambyeko naddala abantu abali ku byeyo okubatambuliza obulamu. Omwana ono yatandika okufollowinga abantu ab'enjawulo ku TikTok. N'abeera ng'era agenda ku live ez'enjawulo. Omwana ono yatandika okulaba abagaba ebirabo ku TikTok. N'atuuka ekiseera ne yeebuuza ti naye akoze atya okutandika okugaba ebirabo. N'agenda n'atandika okukwata mu birabo agezeeko okugaba nga TikTok emugamba teekamu visa kaadi yo oba debit kaadi yo oba PayPal account yo. Omwana ono n'agenda mu maaso ndowooza yafuna abamuyambako engeri gy'atabitegeera nnyo ne bamugattirako kaadi ye ya banka. Mukazi wattu
ye yali ndowooza takimanyi nti ebirabo ebyo bigula ssente, ndowooza nga yalowooza biri awo byakusanyusa kasita biyita ku screen ne bakuwaana gwabigabye ne bakkubira engalo. Mukazi wattu yatandika okukwatanga mu birabo ebinene. Tukimanyi bulungi nnyo empologoma ngezo ku TikTok ziri mu $350, mulimu ebirabo ebya $2, mulimu ebya $10. Kati buli yagenda nga ku live ez'enjawulo ng'akwatanga mu birabo ebyo ebinene ng'agaba. Jukira yagattako kaadi ye ya banka ali ku kyeyo. Bw'alaba live we bagabye empologoma naye n'akwata mu mpologoma. Mulimu live ezimu ze mulaba okwo ku TikTok ze bayita follow for follow, ng'oluusi omuntu anoonya following bakugamba giftinga abantu bakufollowing. Tukimanyi bulungi buli omuntu agabye ebirabo ku TikTok okwo bangi bakufollowinga kuba aba baagala ogende ne ku live zaabwe nabo otandika okuba waki omulabo. Mulimu ne kye bayita auto subscription, nga woba okutte mu muntu no subscribinga nga buli mwezi TikTok erina ssente z'ekima ku kaadi yo. Omwana ono yatuuse okumalako ekyeyo n'addayo e Uganda. Yagenza otuuka ku akawunti ye nga ssente z'akoledde emyaka 2 balance gwalinako wa $8,442. Omwana oyo n'awunga. Yageze ndi ku live n'ateekamu request najja n'agamba banka yabba ssente ze. Era ng'ali mu kunenya banka nga bwe yabba ssente ze. Tukimanyi bulungi tuwulira ensonga nnyingi nnyo buli omu ng'ayogera ku banka yanziba, banka yakola kino. Naye ng'emukimanyi nti ffe tusooka kunoonyereza, tetusooka kupapa na bigambo. Omwana oyo n'afuna banka statement ez'emyaka 2. Ne tumubuuza ssente ku akawunti zino obadde oziteekako otya. Nti yasooka n'akozesa taata we nga yateekayo ssente, n'addako muganda we nga kye tunoonya tulabe ne bano abaali be yali akozesa oteekayo ssente zo baaziteekayo. N'afuna banka statement ezo era n'ansindikirako kopi, n'entunuulira deposit ez'abantu be abaamuteeranga ssente ku banka nga ddala kituufu baadipositinganga. Ne nagenza okutunuulira emyaka 2 gyonna gy'amaze ng'oggyeko deposit ezo ze baasooka okukola mu mwaka ogwasooka, ze ssente ezaasooka ku akawunti ye ez'ekyeyo zonna ez'emyaka 2 kye ŋŋamba zibadde bamuteerako ng'agenda mu birabo ebyo ng'anyiga bunyizi. Era ogenda okulaba ku banka statement ye kwavaako $8,800, kwavaako ebirabo $5,000, $10,000, $20,000, $18,000. So ssente ze ez'ekyeyo ngera muzimanyi nti si nnyingi nnyo, era mumanye abaana abakolera mu biyumba ssente si ze zibe nnyingi ennyo. Twagenza okulaba nga ssente ze zonna zaggwera mu birabo. Naye nga jjukira yazze agezaako okugamba nti banka ye yatwala ssente ze, naye ng'ebyaddala TikTok ssente zonna zaakoledde ku kyeyo yezitutte ng'agula ebirabo. Kikye tufuna mu kino nti sooka oyige ekintu ky'oyingiramu. Tomala gayingira mu kintu ky'otamanyi. Tomala gateeka kaadi yo mu bintu by'otamanyi. Ekirala mulimu n'abakomplaininga nzize nsolvinga issues ez'enjawulo. Oli n'akugamba banka etwala ssente zange naye nga yaggulawo current account erina charges nnene. Naye nga baamala gamuggulirawo ye n'atandika okugamba banka buli mwezi ejjako ssente zange naye nga n'ekika kya akawunti kye yaggulawo takimanyi. So twegendereze ebintu bye tukola naddala nga tukozesa kaadi zaffe zino. Ebiseera ebisinga bajja kuyambako okuggulawo applications ez'enjawulo, oteekemu zi kaadi zo, okkakkana oyawukane ne ssente zo. Tufunemu ekyokuyiga naddala nammwe abagaba ebirabo ebitokomoka nga tomanyi birabo ebyo nti oba okuttemu ssente oba nga tomanyi nti saawa yonna oyawukana n'ezizo naddala ebirabo bye mugaba. Omwana ono abadde agaba empologoma ziri mu $350, $2,800. Yagenza okuddayo ali waka talina yadde 10, balance gwalina $8,442.
saawa zino agamba yeetaaga buyambi bwaffe. Amagezi ge twamuwadde ku live okwo nga ndafunyeeko abazira kisa bamuga bayinza kumuyamba kuddamu kumupangira agende Saudi gy'abaakola kubanga we watali input tyajja teekamu ssente. Twani wagamba kudda Dubai talina ssente zimuzza Dubai. Tufunemu ekyokuyiga twebeereremu tuleme ate okusooka okubulaminga nnyo banks nga tetunnaba kwetunulamu. Senga kyasanze bantu balala nnyo twandizze ku banka nga tukuba naye ng'ensobye ebiseera ebisinga naffe tusooke twetunulengamu.